oluvannyuma lw'ekizungirizi okulemerera okutambula olunaku lwegulunga butakulasi ku muliro gaffe olw'ensonga y'obudde bw'omuliro okuvuga olwaliwo kisimulira ekibanja kya Uganda ekikettera mu bwengula kiyita satellite nekitwalibwa mu butongole ku saamu 7 dakika 62 eza wano ku mukolo ogubadde Virginia mu ggwanga lya Amerika. 5, 4, 3, 2, 1. Engine ignition. We have liftoff. And carry NG-18 launch vehicle on flight. We have liftoff of Northrop Grumman's 18th Commercial Resupply Services mission. The SS Sally Ride has begun its journey to the International Space Station. Okusira ku bayingirira bannayuganda ab'omu omutwe mu kuteekateeka satellite eno kuli Bono Mara n'Edgar Mujuni kigenda kutwalira ekizungirizi kino essaawa 15 okutuuka yebikunganira mu bwengula. Omugatte kigenda kutwalira satellite eno ebbanga lya ssaawa 5 okutandika okukikozesa ne bannayuganda okutandika okukifunamu gwe bannyonnyola. Genda kumala ebbanga weeks nga 2 balyoke bagiteeke mu orbit tutandika okugikozesa. So once the satellite is deployed, we will take a couple of days to monitor the satellite to understand how it is performing, its health, what we call the health. Abakubagamba nti satellite eno eteekeddwako kamera ez'omulembe zikettira mu bbanga zigenda okweyambisibwa okuba ebifaananyi byetaagisa. Kati satellite eyo erina kamera 3 ezigenda okuba ebifaananyi ebigenda otuyambako okulaba okuba pickinga information from the ground. Tulina kye tuyita ground sensor terminals. Tuziteeka mu myanya eri prone to like disaster nebanga zifeedinga information to the satellite ne tugifunamu. Kyakuyambako okulondoola eby'ettaka okumanya ensalo zaalyo okusobola okumya endoli tezibadde okutaka mu Uganda. This satellite is going to help us to map the houses. So that is our area of interest. We want to perform what we call property mapping using the satellite. Ekizungirizi kino kiweereddwa ebbanga lya myaka 5 okulira abakubagamba nti ebbanga lino liyinza okukendera okusinga ku mbeera enaabeera mu bwengula. Kati solar wind eyo kisinziira engeri gye omusana gye gubehavingamu ogusobola okujongezaayo oba okugikendeeza, but the nominal is 3 to 5 years. Minisita wa Science n'Obuyiiya Dr. Monica Musenero wasinzira okugumya eggwanga nti emyezi 18 gyokka satellite endala esinga ku eno obunene ejja kuba etongozeddwa okuyambako ku eno eridde obwengula olwaleero. Kati eno satellite gye tukasuseeyo erina ekigera kyayo naye kati tulina pulaani mu myezi nga 18 ate okudeployinga satellite endala. Akaatiriza ku ngeri gyegenda okuyamba mu eggwanga mu kwetangirira ebibamba okwetekereza embeera y'obudde okulondola ebikweka by'omutaka n'ebirala. Satellite etuyamba okumanya nti wano waliwo gold, wano waliwo iron ore, wano waliwo ki precisely. Ebitongole byaffe eby'obukuumi nabyo bijja kuba nga bifunamu mu akubidde bannayuganda olulanga olijja okukkiriza mu byaffe ebyawano okubanga abaana tulina bangi abasomye ate ebya tekinologiya kati byebitambuza ensi yonna. Nga bwolaba satellite yaffe yayita mu mitendera gyonna ne baasi zaffe bwozituulamu obeera ku luguudo ng'atudde mu nnyonyi. Agumiza nti bateekateeka abakugu abagenda okutwala omulimu guno mu maaso nga nagamu ku matendekero gatandise okusomesa koosi zino. Yunivasite zaffe zigenda okuzimba okuteekawo ezo koosi naye nga tebanaba kutandika tugenda kukolawo program ezitraining okutendeka bano abaliwo okulaba nti baleeta wamu obukugu bwabwe okuddukanya programu eno. Ekulu bateekeddwa ewiiki ya sayansi egenda okugulwamu mu butongole enkyera okusinziira ku minisita Musenero abantu basanye okusibwa enteekateeka eno egendeddwamu okubalaga eggwanga bwe linaabeera mu mwaka 2040. Oli VIP tugenda kuyisa mu Uganda omutindo gwe twagala ebeereko mu 2040. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.